Katumba Wamala ne bwatabaga nti mpalana Museveni eri akuttira omwana uno osigala ng'omwagala. Katumba Wamala tabbu gy'alina eryemu. Waliwo enjogera egamba nti sembeza mulabe wo kumpi olyoka omumanyi inde n'ensula then omukube. Naye ne weerabira ne gw'osembeza ng'omulabe we naye alabika kusembeza nga mulabe we. Katumba Wamala toduumirangako ku magye wateekebwawo nga biddami bino bimakolima okulaga abaganda nitubawadde ekifo ekyokuntikko mu kitongole ky'ebyokwerinda. Omuduumizi w'amagye lwaki ebyokulumba e Kasese ono Guy Peter Erweru Erweru ng'alumbye akuba abantu e Kasese bawambe n'omusinga. Katumba Wamala lwaki yabirabira ku TV omuduumizi w'amagye mission eyo wagimanyako? Baganda bange mwenna ne bannyinaze abeekuumira ku yeekolera official nate tuzze tubeeko ensonga ze tutemaatema oba oli awo ojja funamu ekyokuyiga. Amannya abeera omwana Soda Essengejjero episode 6 mwebala baali wagira kuva katundu akaasooka nga mukyanywedde era nga mulindirira yeekolera wangi taata lamusaku enkuyege ebe zikyakubira enduulu. Abaganda bange ne bannyinaze amannya yenze yeekolera ITONGWA. Ndi musanyufu nnyo okubeerako ku program Essengejjero ekitundu eky'omukaaga era mbeebaza okutambula naffe okuva ku kitundu ekyasooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna n'ekyokutaano paka lwe tutuuse ku kitundu kyaffe eky'omukaaga. Ate tweyongere okuttaanya ensonga wano wenkubiririza omuntu atanna subscribinga ku YouTube channel eno subscribinga ate bitwogere bibamu amagezi girya ne banno basubscribinge otherwise naffe tuli basirikale abatakozesa mundu wabula abakozesa amaloboozi. Buli omukozesa kyolina okutuusa obuweereza bwo ku ggwanga n'okulwanirira Uganda ekyuke kozesa kyolina okugoba nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni wamamba tumidde nnyo bwe twazirunda berututte kibaakire bulungi oba kitaala kyekyo kye bagamba ekiri emagombe ekyakira abazaawanze naawe. Bwe tutyo bwe tutandise tujja kwebaza mwenna abatwagadde bambi mwebale ate temujjanga okwo twatandika nga abasaaga katuli ku mukaaga paka Katonda lwali tujjulula baganda baffe paka Katonda lwali tujjulula paka Katonda lwali jjulula Museveni mu buyinza by all means oba afudde oba ng'asibiddwa oba ng'akoze atya paka Katonda lwali jja Museveni ye mission y'Essengejjero. Yes tegenda kusukka waawo akuwabudde nze omwana Soda mbadde nkivuze bwe nti baganda baffe ba whistleblowers abafirimbi mu Luganda banange tubaagala byansusso mwebale kwekuumirako n'okutwagala tubudaabuda. Mukama wammwe Musa Majjoba ate gwe tukusima nnyo ak'ensusso. Bepo Ronnie Enterprises onasangibwa bweru wa ggwanga ne baŋŋamba mukugu mu by'okukanika yingini ekola kigwe mwekwata bali e Bulaaya genda ku asangibwa 103 Present St. Dracat ojja kuba omufuna baganda baffe abampombo bamufunira mu Bulaaya yonna asibuka Bulaaya yonna ali bweru era bajja zikwasaganya ensonga mu America bajja kuba bakikwasaganya. Baganda baffe abampombo African Restaurant bano basufu ku mmere yaffe ennansi emmere gy'obadde osuwa ng'oli eyo mu nsi z'Abawalabu UAE kyekyonde ekyo genda bakukwasaganye. Haji Hassan yeekolera kakutumiremu ak'ensusso. Taata wange yanyaniriza mu UAE yannona ku airport lwe nali e Dubai yakulabisa nandiise ddeyira nansuza era bannange mbasaba mugende muwagire munnankyukakyuka munnaffe nga muli ewuwe mumanyi ffe tulina okwesitula ffekka na ffekka aliwo kituuka okuga nti tusonde kino katuuto nupu tugenda zimba kitebe tuyinza tusonde tulina okwewagira ffekka na ffekka ale tusobola okufuna ssente eziyimirizaawo ki struggle. So Uganda ali e Dubai genda ku Mpombo African Restaurant Deira oli ekimere munkubira akama nange njagala genda kiryako nganza omwana Soda ekimere ekyebweru ekiri nnyo ne ku nnyonyi ate owaayi nkyokka batasoma mutononera ebiseera asimanyi mulowooza nti nalinnya takisi bannange nso gende Dubai nsaga omukulembeze alina yayogera akanyumira bamugamba tukulaba kunyonyo siwa kunyonyo bagambye Canada mwagala ngendere okuboda boda
bagala baffe tusansenga abasaaga neri basengejjero anti munnanga watabanseko era n'amazzi gategabaawo bitambula byombi. Muganda wange waliwo oluvuuvuumo lwe twafuna ne twagala oluyiweko akabiriiti akatangaaza oba akatangawaaza eyeekuumira ku yeekolera eya subscribinga n'ateekako ekidde n'ayita ne munne asobole okimanya. Twawulirako nti general oba minisita akola ku by'entambula eby'enguudo biki Katumba Wamala yawambibwa oba n'akwatibwa ebbombo. Ensonga ezo twagala ozitulimire kuva ku nsibuko. Jeno Katumba Wamala bamukwata ebbombo gye buvuddeko. Pulira nebuuza bitandika bitya? nange wenjagala omanya kuba oli temwerabira nti omwaka oguwedde ogwa 2021 abajambula balumba Jeno Katumba Wamala ne bamukuba amasasi kama n'amubikako akasubi wabula amasasi ago ne gatwala dereva we ne muwala we gwe bayita Brenda Nantongo. Kakati jukira nti by then Lokech ayingira mu nsonga y'okunoonyereza baani ababadde emabega ow'okutta Jeno Katumba ani Wamala. Era Lokech aba atuuka ku kinyusi ekifulumya alipoota yali agifunye nene bamutta nene bamutta asirikira ekiki aba ADF ekyama kakati nga bw'omanyi nti bw'omala okukuba ku musota ne gukusimattuka ne gudduka wabula bw'oba okyali mu kisaakaate mwe guli oba mu kisiko mwe guli ate oba kubwerinda ennyo kuba omanya gukoze eki munyiivu bwe gukwatirako tegugenda kukuba ojjanga gwe gwekanze gugenda kulwana naawe manyi abantu bawulira nti omusota gumulumye omusota ebiseera ebisinga guba gukwekanze nga naye bw'onookoona akagere n'obukooti kye bayita okukola ki okwekanga. Kakati n'omusota bwe gukuluma guba gukwekanze. That's why olw'okuba teguba munyiivu gubadde ku ngendo zaagwo tofa bwe bakuteeka akayinja kasikamanga obuki obusagwa. Naye njagala omusota gukulume nga gulina obusungu bwagwo. Ze bwe nali nkyali omuto ewaffe ebutambala ku nkuzi nagendanga nga waliwo enkwala ebiika naye nga bwebiika abaana amanyi enkwala bebamanyi nga bwebiika nga nnona w'amagi amagi naye ng'ebiseera ebisinga bw'oba ogenza onnona amagi osanga bisusunku naye ng'eggi likyalinga eddamba naye ng'ate munda temuli ki temuli njuba kijja kitya. Kakati munnange lunaku lumu ŋŋenda nona amagi gange enkofu yange gye navumbula gyebiika twagavumbula babiri n'enswera. Kakati ŋŋenda okutuuka okunona amagi mba nnona nga nennyini gaatuuse bwe twagavumbula omusota gwangoba. Kakati omusota bwe gungoba nzivuunuka kati nga bwoga nti ntuuse ewalimi tunulako emabega eri gye ndese ekisiko ŋŋenda okulaba gukanga badde guti gunningizaako ndowooza muli ne gugamba omponyi oddangayo. Kakati mu budde obwo omusota twali tugenda kulwana buki bulwanyi. Kakati omusota bwe gukuluma nga gukulinako obusungu guyinza si guyinza tewaba ddagala liyinza kukola ki kukuwonya kuba gukulumye tegukwekanze gukulinako obusungu. Jeno Katumba Wamala bakimanya nti bamusobezza abalinako obuki aba ADF nga bwe twagambibwa Museveni ne mutabani we Muhoozi abalinako obuki naye yavayo n'akola statement n'agamba nti ADF babadde baagala kutta Jeno Katumba Wamala. Ani yakola statement? Muzeyi Museveni. Era ADF yeyatta Kirumira simanyi yatta Joan Kagesi simanyi ADF erina empingu ze yasibako Shekirevu. ADF erina kabangali ya poliisi kuba Kirevu basooka musiba mpingu oyo w'ensangi then bamukuba maki amasasi. Buli keesi erimu amasasi nabagamba evunaanyizibwa ku mwami ani Museveni ate era ne ADF kabinja ka Museveni. So ADF bwetta omuntu yenna mu Uganda Museveni yaba akoze eki ate balwanyise Kongo bye yagenda okutta amabikkansamo bamaleyo batto n'amanyi Oluganda okulimbalimba ensi okwebusaabusa ng'afukaana aba gwe kyogamba ADF wagifugalize Kongo n'etya nnyo n'okudduka n'edduka ne yeeyongerayo ate n'ejja Luweero. Gwe kyogamba nsobola okukwana mukazi wange anobye n'agenda n'afumbirwa Peetero egundi ewa
Fort Portal ne mulumba yo ne mukuba bubi nnyo kakale ayinza okujja atafumbirwa eddodo viiko ngubiri ow'ekyengera ng'ale namulumba n'eri ewala abatasobola kikola ekyo era nkubuuze EDF bwe kaba kabinja k'abatujju nga kaali kakulemberwa Jamiru Mukulu lwaki awozesebwa ku Buganda Road Court omutujju Uganda olemwa kale Museveni yali asaani Jeno Katumba Wamala recently nenvayo nenkola video nemugaa Jeno Katumba Wamala bane abasajja balema okutta naye kakati bagenda kuttattana bamala okuttattana bakutte nga n'ekifaananyi kyo bakisse ngalo kyalina ki legacy ng'era bwolaba babadde bakola muzaata bamala omutta ale ne batandika omumuttattana basaanyewo n'ebirungi bye yakola nti yawasaani omukulu baguvunze malaya that's why walaba ono atasala njala walaba makanika omubbi omuzannyi wani akalengedde nti yatutte mukyalaani muzaata kutta legase ya muzaata kane Jeno Katumba Wamala olwamugamba ebyo munnange naye muntu anyiiga naye muntu omulabe bwakkuba nga teweetegese sooka ogenda omwetegekere Jeno Katumba Wamala naddukira mu ggwanga lya America n'asaba asayiramu kyogamba waliwo yaddukako mu ggwanga yes Katumba Wamala yadduka mu ggwanga tebuvuddeko minisita omulamba n'agenda ate baali bamusse wa bulijjo yali ordinary yali civilian ne baali bamusse era yali minisita n'adduka n'agenda mu America kyebano kye baakola kugenda kuwamba famire ne bagiteekawo ku barakisi y'amagye emakindye bw'otadda bano tugenda kubatta ale ne bwogezaako n'oyasanguza nti tubawambi era still tugenda kukola ki kubatta kubanga bo Museveni bw'aba aneekweka mu kinnya takisima ku olwo lwagenda kukyekwekamu aba yakisima dda kakali agenda okuwamba famire eno ng'akimanyi era Katumba asobola okwogera nga yategeka dda ne statement ey'okukola ng'era bwe yali asazeewo okumutta naye ng'ategesewo statement nti EDF yebadde ekoze ki wabaawo ekiddako EDF yebadde emusse musajja wattu n'akomawo mu Uganda era olwatuuka Entebbe ku airport n'akwatibwa teyitawemera ntungo Jeno mulamba bamuteeka ku mpingu ne bamutwala ku barracks ebbombo era ng'ekimuvunaanya bakiyita kubeera disaata oli munnamagye tonnalwitayalinga disaata aba yadduka kakati ekibuuzo kiri kimu wategeezezzaako ku CDF mbadde ng'ogenda oli minisita wategeezezzaako ku Ssaabaminisita mukama we akulira kabineti ng'ogenda tenabbanja mwagaza kale bw'aba nabbanja omunafuya wategeezezzaako kweya kulonda Museveni omukulu munnange tunaakubira musajja mukulu ne bamukuumirawo ebbombo weeks mmeka minisita buli era tudde Katumba Wamala yava ebbombo naye Katumba Wamala atambulira mu buwambe ne bw'aba ewakaawe aba mu buwambe ne bw'aba mu kkubo aba mu buwambe era nkakasa ekigambo kino Jeno Katumba Wamala takyaswafuluma ggwanga lino okuggyako ng'era balina be bamutwaliddeko naye kambuuzeemu Jeno Katumba Wamala akyali w'amagye nga bw'otugambye minisita kitegeeza akkiriziganya ne gavumenti eriko tavangayo n'agamba nti mukulu Museveni ngenda kukulwanyisa oba ngenda kukuvuganya kuba akalulu ekimuwalanya okutuuka ku level gwe kyogambye nti yali attiddwa n'awambibwa kikigwe nga gulowooza kikuba bakyassa kimu era minisita tebagwa minisita nga tokkiriziganya singa nkeera ku makya n'enfuuwa mmala kubagamba nti nfuuye okumanya nti nfuuye era tuwulira evvumbe wansi awo kati Katumba Wamala ne bw'atabaga nti mpalana Museveni eri akuttira omwana we n'osigala ng'omwagala ekyo kiri mu mutima gwe Katumba Wamala tabbu gy'alina eri emu waliwo enjogera egamba nti sembeza mulabewo kumpi olyoka omumanye yenda n'ensula then omukube naye ne weerabira ne gw'osembeza ng'omulabe we naye alabika kusembeza nga mulabe we kanyeebwa kwegamba omanyi nabagamba nze ndi producer omutendeki ngenda mu studio omwana ajja ng'akunoonyamu hiti naye nga naawe omunoonyamu ki hiti alowooza kukozesa akubaza kukozesa kumbe naawe omubaza omukole ki mwebaza omukozese kakati ye Jeno Katumba Wamala ekirala lwaki ogambye tavangayo ku kyogera tavangayo ate akyali mu gavumenti mwennyini mwaweerereza era emirimu gyagiddukanya bulungi kankubuuza ekibuuzo oli awuliddeko famire ya Fred Rwejemange ejjange ga tetwagala Museveni bw'ogaba bamwagala nga ye yatta omusajja oyo
nga n'omwana wa Rejema ali eyo abunga obutamba bumwe EP6 musajja tuyadda mu kunywa wala ekivubuka ekyo nakirabako naye nga taata we y'omu ku balwanyi balwani Rwanda naye abaddayo agenda alayire n'amutta ono Museveni ng'era bwe yatta John Galanga yafa akabenje kannyonyi akabenje k'ennyonyi John Galanga abasomi beefaayo era twasoma omanyi nsanyuka nnyo waliwo abatamiivu ababeera ku kuziika abafu bwe bagamba nti omufu yafudde ettalo mulimba oyo abadde siriimu fena tuganye tabadde na siriimu golowooza wa siriimu ye tebamuloga bamuloga kikyentegeeza naako koyita akabenje kasobola okuba akakole kasobola opanga nabo babukolanga ngawo nenaba ne siriimu wange naggwayo dda gwe nojja n'ondoga era ntwajjaga omanyi siriimu atera okuleeta ebirwadde kuzimbya kale bwonna ndoga ettalo bajjagaho siriimu alumye yeekolera n'okugulu ne kutuuka okukola ki okwabika ekireeza nammwe gundi Katumba maane bwalifa biraludde byo birala mu 7 ya musatu omukozi we anti gwe weerabidde ekintu kimu Katumba Wamala olwaleero amasasi gaagaana muyinza okumuttira mu kansa naye nga mwamukola kansa oyo naakera ku makya lipooti ne zijja nti kali Katumba Wamala nga ye omusajja yaweerera omwana we eyakuza omwana we ng'abala nti omwana we bw'alikula alifuuka sekuritale we alifuuka omuyambi we ngera bwe gubadde yabadde amwerekera ku mikolo wano ne wali kyeza omwana we tabadde bubeezi wabula abadde muki mukwano gwe kati gwe mbuulira oyinza okusalawo okuddamu okwagala n'omuntu eyatta omwana we ekyawo ekibi kyeddukire ddala abandi Katumba Wamala alina obuzibu buli bumu waliwo ensonga lwaki Mukama yamuwonya genda osome Bayibuli simanyi lunyiri we luli ku Dawudi ow'omu kibuga Babilooni Dawudi kabaka omu yanyiiga nga Dawudi atandise okubuulira ekigambo kya Mukama ate nga yali muweereza we kabaka nga bw'olamuwanga n'anyiiga n'agaa kino tekisoboka mumusuule mu mpologoma gye bamaze okusiibya enjala ennaku eziwe Dawudi bwe yagwa mu mpologoma yayogera ebigambo bino Daniel munsonyiwe Daniel bwe yagwa mu mpologoma yayogera ebigambo bino ayi Mukama kati nsigadde kuwo ye ggwe essuubi lyange wekka empologoma ze bamusula mu kifo ky'okumulya zadda mu kuseka naye mu kuzannya naye nga bulijjo njala naye ng'ate empologoma ne bw'ogisenga ng'eva kulya musumulambo oba ki ng'ekkuse era waakiri ekkolako ataaka neno bagisiibya ki enjala manyi lwaki yawona manyi lwaki Mukama yawonya Dawudi yalina mission ey'okumaliriza Daniel yalina mission ey'okumaliriza ne Katumba yalina okutambuza ekigambo kya Mukama yalina okubuulirira ekigambo kya Mukama era Mukama bwe yalaba nga tinnyikidde ng'omulimu gwa Daniel agukoze then n'alyoka amutwala ku nteekateeka se si kusaaba mpembe kana jeno Katumba Wamala alina mission ey'okumaliriza ye gy'atamanyi mission kinga lumu yavaayo n'ayogera tugenda bakuba ebiseera ebyo baali ba boda n'ayogera n'amaanyi era bwamukuba amasasi mwasanyuka nnyo kyekyo kyeggambye Saalimu kyekyo kyeggambye Katumba Wamala Mukama alina mission gye yamutuma okumaliriza naye nga naye tamanyi omanyi bantu bangi mulina okuyitibwa eyo naye temumanyi nti mulina okuyitibwa nze mbeera mu studio ne zireeta abayimbi ab'enjawulo naye ng'omwana vocalist mulungi he or she is a good vocalist naye nga talina vocal ability because tannazuula kiri munda mu ye kaakati ne Katumba Wamala tamanyi nti alina obuyite bw'alina okumaliriza bantu bangi muli bayite naye nga temumanyi nti muli bayite jeno Katumba Wamala bangi bafudde amasasi ye lwaki teyagafa ADF bagirwanyisa mangu bantu bangi abakubiddwa amasasi ne bagafa ye lwaki teyagafa ye wa bulletproof ate yagirina era lyamukwata ku mukono ye wa bulletproof wa mubiri gwe si wa bulletproof alowooza kirumira okufa yali anyiiza nnyo Katonda Kaweesa okufa yali anyiiza nnyo Katonda Joan Kagezi okufa yali anyiiza nnyo Katonda Kirevu okufa
Kigundu n'abalala baali banyiza nnyo Katonda. Ngedda so. Kati gwe bw'aba yakulekawo kitegeeza oli mutume olina mission ey'okuggusa ng'era Daniel empologoma bwe zitaamulya because yalina mission ey'okukola ki? Ey'okutuukiriza. Kane General Katumba Wamala alina mission ey'okutuukiriza. Mu ggwanga lino Uganda. Naye ye takola ki? Tagimanyi. Nti alina mission ey'okukola ki? Ate nga General Katumba Wamala si mulimi. Nti mission ey'okutuukiriza ya kungula. Munnamagye? Si mulunzi. Nti mission ey'okutuukiriza ya command. Wabula munnamagye mission ey'okutuukiriza ya kulwana, okwenunula ye, okuwolera abatta omwana we, n'okununula bannayuganda. Asobola okikola yeekolera. Omanyi ebiseera ebisinga. Aliwo omusajja mu Bayibuli ye Dawudi, ate gwe mbadde nkonfyusize ne Daniel, yakuba Goliyasi ejjinja. Yali yenkanawa. Yali muto nnyo. Yali mutono ng'ate muto. Si bwe kiri? Goliyasi yali yenkanawa. Sinza mugeza ku muntu yenna. Just envumulo kuba akafaananyi ng'obudde obwo waalingawo zikkamera ez'abamawulire. Bakuba wali omulambo gwa Goliyasi nga ka Dawudi kagutuddeko. N'envumulo. Oyinza okikkiriza. Era okumanya kyali kya kyewunyo. That's why naffe twakisangawo mu byafaayo. Ate kiribaawo emirembe gyonna. Kaagati Katumba Wamala Jeno. Ate Jeno omutuufu. Museveni Jeno waabayeekera. Teyasoma amagye ganeno tali qualified. Kyova olaba alina kawo mentality naawe. Yeekolera. Museveni alina kawo mentality, that's why abafuga ng'ente. Ye nambe. Bw'obadde okimanyi nti ente omulunzi waayo tagikwata bulungi kugigamba nti kyoka tudde eri agikubira ludda luno miggo. Lanka kyesinga. Lindako nze tonvuga speed nekaddi. Bw'obadde okimanyi nti ente bw'oba oyagala ekwata ku ddyo naye ng'olaba ekwata ku kkono ogikuba eno muggo n'ekyuka, okimanyi nti Museveni atufuga ng'ente. Wala ffe tulimu oluteetete. Anti kawo mentality gye yava nayo mu nsiko. Engeri gye yali omulunzi w'ente alowooza n'abantu babafuga ng'ente. Commander in chief gugamba mute. Commander in chief wawana amagye agakwata abakazi agabba abantu. Commander in chief waawo. Wa Uganda. Ow'amajeege. Bozo wagaita MDF. Yekola tuddeko emabega. Bwe tutunuulira abamu ku b'amagye, General Katumba Wamala musajja muganda. Kati njagala muli kindeetera okulowooza nti Abaganda mmwe temulina kubeerako na bifo by'amaanyi mu magye. Tuyina. Because tuli bannayuganda. Netulinayo bameka mu magye kubanga tuli bannayuganda, but bano tebaagala muntu ali popular kusinga bo. Tebaagala muntu ali influential kusinga bo. Ogamba bo kikyo. Tebaagala muntu alina techniques zisinga zaawe. Wenjogera ku bo ntegeeza abagwira abeerimbika mu kubeera bannayuganda. Ese tebaagala muntu ayagala mu lubu lwawe. Yes. Munnayuganda yenna kaabe w'engulu, kaabe wano mu Central Region, kaabe wa mu Eastern Region, kaabe wa mu Western Region, tebamwagala. Baagala omuntu alina amaanyi ng'ava mu Rwanda. Ngabbo. Okitegera muganda wange. Baagala omuntu alina amaanyi ng'ava Rwanda nga Busibu. Tebaagala munnayuganda kuba n'amaanyi. Bw'okkiriza ze zimu ku nsonga ezijejjomya. Yes, anti General Katumba Wamala yali ayogera ne bawulira, bano tebaagala muntu ayogera ne bawulira. Nga General Katumba Wamala yabeerako ssaabaduumizi wa poliisi, naye nga yewabaawo obwegugungu ajja abantu ne bamukola ki? Ne bamuwuliriza, naye bo mentalite yaabwe olw'okuba abantu babafuga ng'ente baba bamanyi nti okugonza abantu olina bakuba miki? Migo. Twafiirwa Master Blaster awo. Kivubuka kino ekyali kinyonjage kamooca. Yali muntu awo wa egondi ebwayise. Abasudani gwe bakuba abantu ne batandika okwekalakasa ne beekyanga ne beekyawa. Kati kwolwo Katumba Wamala alabika alimu ku magezi amatonotono, yasangibwa alidde emmere etegeerekeka. N'akiraba nti abantu bafiiriddwa omwana waabwe. Lindako tonvuga speed. Amagezi oluusi gavaamu. Yes, gatera. Kali n'akira nti abantu bafiiriddwa omuntu waabwe. Balaze obutali mu mativu bwabwe, tetugenda bakuba miti. Katuyite asobola obbawuliriza, asobola okubakkakkanya, okwogera ne bawulira nga simulala ye Bobi Wine. Bobi Wine n'akola bw'ati.
mukole ki ceasefire mukakkane obwe bukugumwe bayita okukakkanyanga abantu bo bano bamanyi kimu nti omuntu bw'alaga obutali mu mativu mukuba emiggo mukuba amasasi mwokya ebipiira mukuba ettiya gas because balina kawo mentality. Yakolera wana nnyo Jeno Katumba Wamala naye osobola ovaayo nga bannayuganda n'otangaza ezimu ku weakness ze kuba munaye Katumba Wamala weakness ye eri emu kwekkiriranya okulunda omusota okwamira omwana wo okumwenya amabikka nsaamu ng'omwenyeza omuntu eyakuttira omwana wo okukola n'omuntu eyakuttira omwana wo. Tudde Jeno Katumba Wamala talina njawulo na muntu asaddaaka mwana afune obugagga kubanga buli mwezi bamuteera omusaala ku akawunti ye naye ng'abaguteekako be baakuba muwala amasasi be baakuba driver we naye yennyini be baali bakoze eki be baali bamusse. Kaagadi Jeno Katumba Wamala yeerabidde olugero lw'Abaganda olugamba nti linda kiggweyo omukira akola ki gwafumita abasajja batazaame naye nabo bakutazaame. Katumba Wamala Mukama agenda kutta kubanga tomuwadde ensonga lwaki yakulekawo olwasooka oyagala asale singa nkeera ku makya nga nze yeekolera itongwa kampani emu katugeze MTN nempa akalango nenfula brand ambassador waayo naye nga akalango kaabwe siina kyennyongerako bala abakasitoma tebajja mbasiba wadde ensonga lwaki bannyongera contract abatogasa kala ne contract y'obulamu Mukama Katonda gye wa Jeno Katumba Wamala tamuwadde ensonga lwaki yagikola ki era singa Jeno Katumba Wamala bamulumba olwaleero bamukuba amasasi bamuttirawo Mukama tamuwonya. Omanyi mu Kurani omwo waliwo hadithi egamba nti waliwo abasajja baali basatu abagendeeka obudde ne bubazibako ate nga mukuba omulimu ensolo enkambwe ne bayingira ejjinja oba empuku bwe bayingira mu mpuku beewogoma omwo bagenda okukeera ku makya ng'empuku yeggadde jjinja libisseewo munnaabwe omukyava abaga buli omu amensioninga emirimu emirungi gye yakola ku lwaliro oba ku lwa Allah Mukama atuggulire wano jjinja ligenda vaawo omu yasooka okwogera emirimu emirungi ne lyeseetula n'owookubiri emirimu emirungi ne lyeseetula owokusatu bw'ayogera ne liviirawo ki ddala kubanga Mukama baamuwa ensonga lwaki balina okusigala nga balamu. Kaali Jeno Katumba Wamala Mukama olina ensonga gy'osobola okumuwa kusigasa ng'oli mulamu oyagala ave majje yegatte ku Bobi Wine bw'oba tosobola kwegatta ku bantu oli mu bulabe bw'amaanyi. Omanyi nabagamba ekintu kimu buno obukuumi abantu bwe bagaba bwe bukuumi obukyasinze abantu ne bakira ne bakuzimbako olukomera obwe bukuumi obukyakola ki bannayuganda nga bayiwa obukyasinze amagye ago tegalina bukuumi bwe gakuwa. That's why nowa Sri Lanka bamututte nennyina bemuyitamu nga teyeesangudde abaana ba Sri Lanka bajjoga yes mu bidiba bawuga because abo abantu be basooka kuwa security naye baga nti tugikuggyeeko. Kati Jeno Katumba Wamala amateeka geeri kambuze ekibuuzo bwe baamukuba amasasi teyalina mukuumi wa mmundu yaliwo baani abamuddusa mu ddwaliro kivubuka kyali kya boda babulijjo kaali abantu babulijjo aho baali bamaze omulagako nti ye febe olina okubeera febe olina okulwanirira kubanga gw'obadde olowooza olina obukuumi bungi naye ate asizza obulamu bwe Mukama akozesezza wa bulijjo akulagako nti wono woolina okukola ki. Singa nkeera ku makya n'ensuubula emmwanyi ne zinsala wadde bagamba kirime kya ttunzi naye ate ne ntandika okukuba amabulooka ningaggawala mulimu ki oguba omutuufu mabulooka mwagala Katumba Wamala yambala baleti mwagala munange okubeera patriot kweyagaliza si kwambala baleti kati analagira okulwana si kwambala baleti kuba ne mayinja yajambala ne fulupiga yajambala ne mivule yajambala bantu bangi ne bajjo yajambala okyegeera naye okulaga nti oli wa nkyukakyuka bikolwa byo si byambalo byo. Mune bannayuganda abasinga kiza Besigye mulwanyizi wa ddembe bamukuba nokwago bamukuba bo bamanyi ali mu red yalwanirira eddembe kati gwe bogambe kyamukubye abantu bamukuba ku social media anti comedian andi kale kiri bwe kiti nabagamba ekintu kimu okununula eggwanga misinde gyaliri bodduka kawe munno
olaba ng'onafuye yakyalina gaasa ayongerayo kye bayita emisinde gyaki kaali gwe bw'okalemera akati n'okamma akyalina gaasa abantu gwe bagaye nti kawoono kitegeeza wali oyagala kubeera katikkiro mu kkomera wali oyagala kubeera pulezidenti w'abasibe akantu ako buli okwogera kanyumira bw'obeera omukulu ku ludda lw'opposition oba okulembera basibe oba katikkiro wa kkomera amagezi olinga ogawadde ku General Katumba Wamala ndowooza tetulina kye tugattako ebyo bimumala alina okujja ne yegatta ku bantu waliwo ensonga lwaki mukama naye ani abatawadde oli ensonga lwaki aba alina omuzoganya obulamu ani oli gw'ogamba amunoonya ani nakugamba ekintu kimu waliwo omwana yeefuulanga mukwano gwange naye nga tanvumye neeya mu lukujjukujju nga bw'awulira small access nga nvumu ng'akatemamu na isima nawe tokuba nnyo kyali wange bw'otyo kasajja gooli kazibu nnyo naye nga we bampanira tatemawo wawulira nti komenti ziwana yeekoleyo oba walasangayo ka vidiyo akampaana takasanya kivamu nga waivaayo olangirire nti oli mulabe wange dhani okwefuula mukwano gwange nkubire mu lukujjukujju okwefuula kyotali vaayo olangirire kaakati ebiseera ebisinga teri kintu kirungi nga kumanya mulabe wo era n'omukwata ng'omulabe wo ze bwe nnyenda timba weebiikira mba neetuze bwe mmira mukama yakindaga nti oyo muki mulabewo kane Katumba Wamala okudayininga ne Museveni ne bayita kabineti y'abaminisita batuule mu lukiiko naye n'agenda kyonna ekiri mutuukako agenda mugenda ajja kuba yeetuze kubanga Uganda agamba nti akanaafa tekawulira ngombe mukama afuuyidde engombe nyingi biddeko Engeri nti va mu kkubo eggaali y'omukka teviira yo kasita ekkubye ngo nti va mu kkubo n'ogaana bwekusena nga bwe yasenye bana abajjuzi tebana musango kano njagala osooka okwogereko Katumba Wamala ali muduumizi w'amagye ne bamujja ne bamufuula minisita wa transport taduumirangako ku magye ag'okuttaka Katumba Wamala kano njagala mukatememu bavubuka ba TikTok Katumba Wamala toduumirangako ku magye ga Uganda wateekebwawo nga kiddami bino byempita bimakolima okukakkanya Abaganda nti tubawe ebifo nkiddamu Katumba Wamala toduumirangako ku magye wateekebwawo nga biddami bino bimakolima okulaga Abaganda nti tubawadde ekifo ekyokuntikko mu kitongole ky'ebyokwerinda buuza lwaki omuduumizi w'amagye lwaki ebyokulumba ekasese ono Guy Peter Erweru yani Erweru ng'alumbye akuba abantu ekasense bawambe n'omusinga Katumba Wamala lwaki yabirabira ku TV omuduumizi w'amagye mission eyo wagimanyako olina birivu nti yali makolima mbuuza yagimanyako mission eyo abasimakolima ate emboozi ennyumi era awo wennyini Museveni ye yavaayo okudifendinga Erweru kuba Katumba Wamala yali takimanyiko li yali akolerani Museveni kakati mbuulira newankubadde Donald Trump oba Joe Biden w'amaanyi nnyo asobola okujja mu Uganda nga teyeebuzizza ku Museveni obanga talaze Museveni kale mbuulira Museveni atuuka okukola mission ey'okutigumbula abantu nga gwayita omuduumizi w'amagye kagimanyiko Katumba Wamala tobangako muduumizi w'amagye baali bakuteekawo nga Makolima nga baali bateekawo sekandi nga vice president nga Makolima ng'era Jessica Alupo bwali Makolima ng'era Nabbanja bwali ekitereka obutereka omugugu ani aduumira amagye omutuufu muduumizi w'amagye kubaga kitaawe siga ggwanga era yokkiriza nti agaduumira era buli woowuliranga mission yonna nti ow'amagye yakutte Shiba ow'amagye bakutte ono omuwala ekireka ab'amagye babbye ab'amagye bakoze eki operation zaamuhoosa abeera azimanyiiko kubanga biva waggulu ewa kitaawe nabaga agufiira kwatazadde mwana embwa ezaalambwa mbizi ezaalambizi omutemu azaala mutemu n'omubbi azaala kamala statement yange nadde nkitandise bamujja ku buduumizi bw'amagye bw'oyisa obw'amakolima ne bamuwa obwa minisita abantu tulowooza nti oba bali mukkakkanya level bamugobe ngawe bakola Rebecca Kadaga yali speaker okuweerereza mu government ya Museveni nga minister obanga RDC obanga permanent secretary obanga RCC kikolimo bango baweetayo mu kabinja k'ababbi
Sisobola beerayo n'entereza. Ffe twalinanga akabinja mukyale waffe Butama nga babayita ba Santiago Bernabeu naye nga tebabbye emmere ku mikolo neeyano. Ffe twalina tebabbye mmere y'abantu neeyano. Naye nga bw'olaba omwana wo ne bw'aba addiringa buddirinzi n'aba Santiago Bernabeu ng'oyinza omuzaalukuka. Otegeera kubanga kali akabinja si kaki. Kakati era nsekerera nnyo acacyanca nti Museveni akuwadde ekifo kyonna mu gavumenti ye. Sirabangako muntu acacyanca olw'okuba bamuwadde obuweereza mu bwakabaka bwa Sitaani. Neera sitiru njagimalayo. Yeekolera. Katumba amala bw'ava ku bw'amagye n'agenda ku bwa minisita tulabanga gwe bassiza level. Asigaza obuganzi mu bantu. Katumba amala yali muganzi. Naye nkugambye nti buli kintu kiba n'obudde. Si kirungi keera kwegadanga nere tulina kubeera mbeerera paka ku myaka 4. Kusegeera. Beefuuse goonya. Kakati kijendegeeza buli kintu kiba ne time. Bannayuganda bamuwadde chance nnyingi. Naye amalusu gatera ofuuka engeregeze. Bazize mujjako engalo. Sibula abantu. Tujja muzzaako. Baganda baffe tubadde ku Ssengejjero kitundu kya 6 oba episode ya 6. Mweyongera okukwatirira n'okulira baffe tukyaleeta subscribing ate sharing toba mutima mubi ne munno mwagalizi amanya omwana soda yeekolera atulawo ba whistleblowers mwe mweya mubeerako ne mukama waffe Musa Majoba Luwombo Restaurant, big up. African Restaurant, big up. Ronnie's Enterprises. We are all you need for complete auto repair. We do body work and fix all models, foreign and domestic automobile, and also sell used and brand new tires in all sizes. For brake repairs, engine, transmission, radio, music customization, and many more, we got you covered at Ronnie's Enterprises. We are located at 103 Pleasant Street, Dracut, Massachusetts. You can call us at 857-406-6157